aya kekadde akafa akalagaane nsanyuse nate okubeera nga ndi mu maaso g'olunaku olwaleero. Kansooka okukubuuzaako nti osibyuyo otya mutaayi? Nsuubira oli bulungi, nziguse nga bulijjo, anti omusimbu agunjukira kigwo, nange ntuuse ne guno gwe nagunjukira, kwe kwogeza microphone. Yenze Bwanika Jutalius Mulindwa, nkomyewo nate olunaku olwaleero n'oluyimba mu muzannyo. Ebyaleero nno binyuvu, ngenda kukusaba amatu ogajjemu envumbo ez'amugulu oziwa omulimu. Amaaso ganjegeke nkunyumize byenzize nabyo. Gwalimu okutya nga puroguramu eno ogenda kugiraba mu matumbi budde, funa gwe weekwatako kuba nzibumuuko eyaleero. Kale katusimbule ate bwe tuti. Wali obaddeko n'omufu? Wali olabyeko ku mufu? Wali ofuddeko? Oba wali ofiisizzaako? Wali ozinze ku mufu? Baali bakuzinzeeko? Muli baakukiwulira leero? Oluyimba mu muzannyo. Leero nkuleetedde omufu Lulenti. Kale tutandise bwe tuti. Omulimu gw'olina okukola kwe kuwuliriza ate nga bw'oyiga. Eno ye Tabani One Edutainment. Bwanika nze ntuddewo. Omukulu Christopher Kiryowa yasiima omukwano ogwamulagibwa abaali abawagizi be, era nga mu abo mwe yajja mikwano gye nga nange mwe nnali. Okitegedde? Yatutegeeza nti bw'abeera nga afudde tumuziikanga Maggwa Kassanda okukyamira emyanzi, anti nga yeewaabwe. Nange bwe mbanga nfudde nja kubabuulira gye munziika era ne we mukyamira. Mu kututegeeza yatugamba nti eyo gye yalaama Maggwa Kassanda era gye yaganzika oluwanga lwa kitaawe George William Kayonjo bwe yafa. Yatukuutira nti ennyimba ze tuzisuzangako ku lunaku olwo lwafanga zisobole okutubeesabeesaako mu masanja ekiro ekyo nga zitujjako ekiwuubaalo n'okwongera okumujjukira. Oteredde nkugambye wali oziise ku mufu, wali ofuddeko, wali obaddeko n'omufu, wali ozinze ku mufu, awo wetuli. Aya, bambi yatusaba omukulu Christopher Kiryowa nti abaana be bambi tubakuumanga bulungi nga naye bwe tumukuumye ekiseera kino kyabadde naffe. Munnanga okutugamba ebyo kyali tekitegeeza nti agenda kufa nkya. Nedda, kuba ye yalowooza nti tutiddemuuko era awo n'atugumya nti byatugambye ekitegeeza nti okubyogera agenda kufa.
yayongera n'atutegeeza nti okufa tteeka era buli kitonde ku nsi kyakufa. N'omutemu oyo atemula abantu naye ekiseera kituuka n'afa n'agenda batta gye baalaga. N'omusawo omulungi bambi n'afa mu kiseera ekyo nga tasobola na kweyamba. Kaakati nze naawe naffe tuli mu lugendo era guma akadde bwe kavuga sibamu ebibyo tuwete. Oba nze nkusooka oba ggwe onsooka naye nga kasita obeera kitonde ku nsi kimanye olina okusindula ate n'oba tulabira. Yatukakasa nti ku luno yazze kulema anti yatugamba nti yazze kulema. Okitegedde nti era ku luno twesibe bbiri amagezi wa kugatugatta. Yakozesa omukisa gwe gumu ogwo okutubikira nnyina Nabitaka eyali afudde gye buvuddeko. Wabula yatugumya era naye ne yeegumya n'atugamba ye nnyina awummudde wabula ye akyali omulamu alina okusigala ng'agenda mu maaso n'ensi bw'atyo asobole okuweerera era n'okulabirira obwana bwe. Oba oteredde kwoli tugende leeta Bani One Entertainment oluyimba mu muzannyo. Yatugamba nti yali afunvubidde okutuyimbira obuyimba obw'amakulu obunyuvu era obuyigiriza. Era naffe ekyo twakisiima ne tumulaga okusiima kwaffe nga tumukubira mu bugalo era awo nakkiriza asumulule oluwombo lwe yali atutegekedde era luno lwe nkuleetedde olwaleero. Oteredde nkugambye oluyimba mu muzannyo. Bwanika nze ntuddewo tegeeza atannategeera nti ino kyakutte dda mugabanyizeeko ku puroguramu eno ate agigoberere. Teeka wansi mu comment section oluyimba luwandyagadde okuwulira mu ngeri efaananako bweti lujja kuba lukutuusibwako. Kale wuliriza katusimbule era tweyongereyo. Puroguramu gy'olimu oluyimba mu muzannyo nga nze Bwanika agikutuusaako era tuli ku mufu Lulenti. Okay. Kaakati njagala otuule okkalire nkutuuseeko ebyenfa n'amaziika ga Lulenti nga bwe byagenda. Lulenti yali wa mukago ne Christopher Kiryowa nga bwe nkutegeezezza mu maaso awo we tuvudde era nga baali bakola Muleerwe e Kampala gye baali. Mu kusaagirira olumbe lwatwala Lulenti era nga musujja gwa nsiri gwe gwamutta. Tuzanyisa nno obulwadde obwo naye bututidde abantu bangi, so mweyambisa obutimba ate mugugeme nga bukyali bwe guba guzze. Wabula nga tannafa bambi Kiryowa ne munne Mariko baafuba nnyo okulaba nga bamuwonya
naye omusujja gwagaana. Baapangisa mmotoka okumutwala e Mulago mu ddwaliro, ezo ssente zaafa. Ebintu by'e Mulago mubimanyi, munnange bwe yatuukayo teyalama. Simanyi kwe kyava, oba baali basawo, oba omusujja gwali mungi, oba kyekyali ekiseera kye, naye nga teyalama. E Mulago baamuwa ekitanda n'amazzi eccupa baagimussaako, naye nga waapi. Kitegeeza abasawo baakola ogwabwe, naye kyekyali ekiseera. Ku lw'okuba e Mulago baayiwayo ssente, kale agenda okukutuka nga tewali siringi. Obwo nno bwe bulamu bwe tutambuliramu. Mwonoona ssente ku muntu, tekubeera kuzoonoona, kubeera kutaasa bulamu. Naye oba oli awo Mukama n'atakkiriza kumuwa chance kuddamu kubeera nammwe. Kati ne ku Lulenti bwe kyali, nga munne Christopher Kiryowa ne Maliko bawazeewazeeko, naye kyagaana. Era ekiseera ekyo ng'akasente kabaweddeko ke babadde nako, baayiiya butya bwe bagezaako okujjulula omugenzi ono, naye ng'eggezi tebalaba. Awo Christopher akasente ke yali asigazzaawo, munnange mwe baagula ekikunta ekyo kye baazingamu Lulenti. Naye nga tebannamuziika, wano nno bajjukira nti yali abalaamidde okumuziikanga e Luweero, era bwe batyo ne baagala batandike okwessa mu ddene okutwala Lulenti e Luweero aziikibwe. Awo Maliko munywanyi wa Kiryowa, era nga bwe baali ab'omukwano ne Lulenti, kwe kweyazika akagaali ka Ssewajjuba, Lulenti atwalibwe e Luweero. Gw'atannamanya mbeera gye tutambuliramu mu nsi eno, wano osaanye owulirizeewo nnyo. Omulambo omulambo okugufulumya eddwaliro e Mulago, munnange babba mubbe, kubanga abasawo baali bakyababanja. Bw'atyo Lulenti nga bamuzinga mu kikunta kye baali baguze, era nga bamukuba ku Kassewajjuba akakagaali akaali keeyazikiddwa, nga bessa mu ddene kutindigga lugendo lw'e Luweero, Lulenti agenda aziikibwe nga walundaba lwa mayiro 50 bweddu. Ate nga baalina okutuuka. Okay, oli ku Tabani One Entertainment. Oluyimba mu muzannyo, era nga nze Bwanika Juta Adias akutuuliddewo. Wabula mu kiseera ekyo enjala kye yali ebakola siyinza kukikunyumiza, wabula naawe kiteebe. Ennyonta bwe yabaluma nga bakyama ku nnayikondo, olwo nno nga bafuna ku tuzzi. Obudde bwe bwaziba, enkuba kwe kutandika okweswanta naye okutonnya.
bali mu lugendo oludda e Luweero batwala omufululenti bamuzinze mu kikunta. Mwali mubalabyeko abafu be bavugira ku bugaali ng'ali ku kagaali. Budde buubuno bwa kiro, enkuba yeeswanta. Enjala kye bakola kye balina mu lubuto ge mazzi ge banywedde ku nayikondo. Eggulu lyanyinyibala, enzikiza n'ekwata ate nnyo nno ng'eringa gye bawendudde. Enkuba yatandika okutonnya ko bo nti tebajja kujeggama. Bwe batyo ne basigala nga basiyagguka oluguudo olugendo oludda e Luweero n'omulambo gwabwe ogwa Lulenti ku Kasewajjuba. Nga basiyaggusa akabanga, embuyaga yatandika okukunta n'omuzira ne gutandika okugwa. Ko Maliko nti bajeggame. Baabadde bakigaanye. Maliko agambye tujeggame. Olwo nno nga bakyama we balengera Kaalayiti mu muwaatwa gw'oluggi. Nga baakakyama mu maka muno, mu luggya mwalimu omuti, era okwo kwe beesigamya eggaali eyaliko omufululenti. Kino nakyo nsaba mukiyige era mukitegeere. Okuggulira abantu ekiro mukimanye nti kya bulabe nnyo nakyo. Naddala nga tomaze kutegeera be baani boggulira. Anti Maliko bwe yakonkona, nnyinimu naggulawo nga tamaze na kwebuuza nti ani oyo akonkonye. Maliko musajja wattu agenda okuyingira munda, yasanga bali ku kyaggulo ne bamusaba naye atuula alye. Ko Maliko, ninayo munnange gwendese ebweru n'ebintu ku ggaali. Aya. Olwo nnyinimu kwe kumusaba akowoole munnaayingire era n'ebintu ebiri ku ggaali babiyingize. Nkugambye nti olwo nnyinimu kwe kubasaba ebintu babiyingize era nabo basembere ku mmeeza balye nabo. Awo Kiryowe yali asigadde ebweru kwe kukoowoola munne Maliko ajja amuyambeko bayingize ebintu ebyali ku ggaali. Wabula babeera bayingiza bwe bati, omulambo gwesimattula ne gugenda gwekkata awo mu ddiiro abalya we baali bateredde. Nga Katemba yali wali awo omulambo omuwanvu bwe gutyo ogukoma eri nga gugaŋŋalamye mu ddiiro awali abalya. Wandabira.
nkugambye ekyali wali nduulu na miranga n'okusattira awamu n'okwaziirana bye byawamba enjo. Nnyinimu yayita mu nkwawa za Kiryowa olwo n'assaako Kakokola tondeka nnyuma ng'atidde Omufululenti. Abakazi nabo bwe batyo n'abaana bonna badduka era Maliko ne Kiryowa be baasigala bagasimbaganye mu nju. Kakati badduka ki? Kiki ekibaddusa? Bw'obeera ggwe obeerawo tukombolire. Kati awo ki ekiddusa? Ng'olwo ennyumba esigaddemu Maliko ne Kiryowa. Kiryowa yabuuza Maliko, kiki kye baba bazzaako? Ko Maliko nti Omufululenti agabudde. Kubyamu akafaananyi wakati mu mmere ebadde eriibwa bannyiniyo badduse, wabula omulambo gwa munnammwe gwebase mu masowaani, naye mwebuuza kiki kye muba muzzaako. Munno n'akwanguyiza nti omufu omulaba agalamidde wano agabudde, tulye emmere n'omufu tumulire. Omufululenti kye yakolera banywanyi be sikirabanga. Ekyo ndowooza kye bayita enkoko okukikola abaana baayo, gw'ate munnange yeebazaala ate neebatuulako. Anti bwe baasigalamu bw'ababiri bwe bati, olwo nga badda ku mmere nga beeriira. Yo enkoko ya nnyinimu temwasigala. Bye ebyennyanja by'abakyala nabyo baabirya bwecwe. Enkuba egenda okusammuka, olwo nabo baali bamaliriza okulya, awo ate nga bagwa mu ddene kwolekera Lweruweero. Bano baakyama kulya, si kweggama nkuba. Baagenda baseka bwe bakuba obukule nga nti bakufu, ng'embuto bazitakuza buti, nga beebaza munnaabwe Omufululenti okubagabula. Anti enjala yali ebalumidde akabanga era akatemerero, n'omutima gumu bwe guti nga tebazizzaako mulala. Bubeera bugenda okukya bwe buti, olwo nga nabo bayingira Luweero era nga bafuuse bagenyi mu kitundu, era bwe batyo baasooka kwewunzikamuuko olw'obukoowu nga obudde tebunnatuuka obw'okuziika. Essaawa z'okuziika bwe zaatuuka, Lulenti bw'atyo n'aziikibwa, era abataka b'oku kitundu baali basanyufu nnyo olw'omutima Christopher Kiryowa wamu ne munne Maliko gwe baalaga eri munywanyi waabwe Lulenti okumubeererawo nga kwoteeka n'okumuggya mu ddwaliro e Mulago n'okufaayo ku kulwala kwe paka ate okumutuusa ku kiggya we yaziikibwa. Naye kambuuzeemu, ekitiisa omufu kye ki? Ndabye nammwe ensisi ebakutte. Ye Kiryowa ekituufu yali tatya Mufululenti kuba munnange yali mukwano gwe ow'omunda era kye kimu ne Maliko. Ekyewuunyisa
Kiryowa ne Maliko ng'okuziika kuwedde, munnange tebaddayo kukebera ku mikwano gyabwe bali we baali emmere nga bagenda. Ekituufu simanyi oba baali baakomawo oba tebadda, kuba kye nzikiriza baakimanya nti abo abaali babakyalidde ekiro ekyo baali basezi, gwate muggulu bamutya n'omulambo bw'ababiri. Kale bwe tuba ne kye tuyiga mu kiraamo ky'omufulule nti ono kye yalaama, bw'atyo tukiyige. Ebintu ebitulaamirwa tusaana tubituukirize era tubikwate bulungi. Abantu abawakanya abafu bye balaama oba bye babalaamira bafuna ebizibu bingi. Bangi babonyeebonye, abangi bafudde. Zeezo nno mmotoka z'owulira zigwa entakera nga babadde bava kuziika. Gw'ate omuntu yalaama bamuziike buwaati, gwe n'okyusa n'omuziika gy'oyagala. Kiki ky'osuubira? Abo abaali balaamiddwako mutuukirizenga ebiraamo by'abafu nga bwe baba babiraamye. Emmotoka nnyingi zeewunzise ne zigwa nga tuva mu maziika g'abantu ababa batulaamidde, ffe ne tukyusa ebyo bye baalaama ne mutawonamu yadde n'omu okuleka omufu yekka. Ate nga mwattu bw'otuukiriza omufu bye yalaama, yeebaka muyonjo gy'oli. Ebizibu abiwugula, n'obubenje abuwewula, kubanga ebeera mpewo nnungi gy'oli gwe yalaamira. Lule nti mu kusiima olabye bwe yagabula banywanyi be abaali bakalakatiddwa enjala okumala ekiseera. Kale nange ekiraamo kyange mukituukirizenga. Mbadde Bwanika Jutalius Mulindwa, olugero lwa Christopher Kiryowa.